abantu bugembe obavuga obazzaayo mu ssabo. Omusamize n'atuuka kumufuuwa ssente ng'agamba maama Fiina nyongera ssente. Kyogera nga nkikakaatiriza. Obulamu tebuli mu Bayibuli. Obulamu tebuli mu Bayibuli. Obulamu tebuli mu Bayibuli, tebuli mu Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Nkweyanziza nnyo omulungi akyekuumidde ku lutimbe gaggadde olwa Now TV amanya nze Stone M. Nkomyewo ne Prophet Robert ono. Prophet soko babuuzeeko abalabe bo. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe oyo ali waggulu ennyo, tumuddize ekitiibwa n'ettendo. Amannya gange nga bulijjo tusingwire Mirembe Robert, omuweereza wa Katonda ali waggulu ennyo. Olunaku olwaleero nzize n'obubaka obulala kusomesa bannayuganda n'abo abali eyo mu kizikiza abadde bakyatya Katonda nga tebamutegeera, nga n'abalokole byababuulira nga tebabitegeera. Naye nze nkomyewo nga bulijjo tusingwe Mirembe Robert, Katonda bwe yannonda era nze neeyama neewaayo kubaweereza obutalekayo. Amiina, nkakasa nga omwewuliriddeko kati mukomezaawo olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe linene lya Uganda, era ngaawo wennyini biki ebitambula wenjagalira ddala asimbulire ddala kuba bo balina amaanyi. Ffe munnange Mukama oba oliawo gataatuwa, kati tweyambisa ku bantu abafaanaganako nga ono atunnyonnyolemu biki, kubanga ekintu kiyinza okugwawo ffe ne tulaba kirabe oba bo nga balina engeri gye bakivuunulamu. Kati sebo ki ekiri mu ggwanga? Ekiri mu ggwanga Uganda, okusooka nga sinayogera ekiri mu ggwanga Uganda, ngenda kusooka njogere nzaani nti nze buli bwentuula oba buli wendi kati nze njogera nti oyo ali waggulu ennyo, kubanga yakiŋŋamba n'aŋŋamba nti bagambe nti bw'atyo bwayogera oyo ali waggulu ennyo. Enamba yange ey'essimu eri 0755 0756 55 0966. Egamba olinga alina kye yeebuuza akoonako bukoon. Bw'aba alina kye yeebuuza, si kwebuuza kwokka, bw'aba alina ekizibu. Kubanga Mukama Katonda nze bwe yannonda yampa amaanyi. Osobola okuba oli mu Amerika ng'olina ekirwadde ekyakulemeka, osobola okukusabira. Osobola okuba olina omwana wo nga yazaalibwa nga oba yagongobala oba ayina emizimu egimutaawanya egyamugaana kutambula. Nsobola okukusabira Mukama Katonda n'akuwonya. Gwe azimbye emikono, kwegamba ebizibu bingi Mukama kubanga amaanyi ago yagampa. Amiina. Kyengenda kusookerako nti lwaki ŋŋamba Mukama amaanyi yagampa, kubanga nali mu kibuga kali tuwaze vision, nali mu kibuga Kampala. Omanyi nze Katonda yansindika mu kibuga, nali neekwese olutalo lwajja mu kibuga Kampala. Kati lutalo ki? Olutalo lwajja kubanga ebintu by'omwoyo si bya bonna, era kyova olaba sawo tuli wano nti nze alaba vidiyo zange, please nkwegayirira bw'oba nga toli waamu eby'omwoyo tobitegeera, kubanga bw'ona obyeteekamu bijja kukunyiriza bwereere ate obijja kufunisa ebizibu. Zaazite azite gwe firimu yange bw'ogiraba, vidiyo yange bw'ogita giyiteko, kubanga bino ebintu byetwogerako abakulembeze tebabimanyi n'abagagga tebabimanyi, naye abamu babimanyi kubanga mu bintu eby'omwoyo mwebalya. Abagagga abo abasinga balya mu bintu bya mwoyo. Bwe babitegeera ne babitandika obikozesa. Bwe babitegeera bo mwe batandika bikozesa. Nekibagaggawaza kwegamba bali ku luuyi olw'ekizikiza. Abagagga abasinga. Kati ffe tuli ku luuyi olw'ekitangaala. Kale kwe tugamba abantu ba Katonda tituli baavu. Abantu ba Katonda kubanga omuntu bw'oba olina ky'olya nga tosuza enjala, era oba omugagga kubanga tobuliddwa ky'olya. Ndowooza munnange owulidde.
kati ku nsi kitera teri mwavu. omwavu yoyo atalina kyalya bw'oba omanyi nti tosobola kufuna kyakiro oba kyaggulo oba kyemisana kiba kitegeeza munnange gw'oli mwavu kubanga emmere Katonda yagitonda tosobola kugiryako. naye oba osobola okwetuusaako ekyokulya kyonna. bw'oba osobola kwetuusaako ekyokulya kyonna awo toba mwavu kubanga ffenna ku nsi kuno ekituwa obulamu eba mmere. Kati nze bwe nali nga Mukama Katonda ampise nalaba lutalo lwe lwajja mu Uganda. Mukama akuyita ddi mwaka ki? Gwali yali 2002 2002 kati okunkakasiza ddala. Kati nalaba olutalo lwajja mu kibuga Kampala. Tombuuza lutalo ki, nze nalaba olutalo ngambye bya mwoyo. Kati nze nenziruka nekweka n'abantu bonna baali mu kibuga twasima ebinnya ne twekweka wansi mu kinnya. Mu nsi y'omwoyo. Mu nsi ey'omwoyo naye nga tuli mu Kampala. Kati bwe twamala okwekweka nze eddoboozi we lyava waggulu ennyoni lingamba Robert vaayo abantu bange bafa. Ne nvaayo bwe navaayo okujja mu kibuga Kampala nasanga buli omu akutte ekiso ayagala kutema munne ow'enkumbi ow'ejjinja buli kimu kyonna nga buli omu akisitudde. Kati nze bwe namala kuvaayo ne mbagamba nti temwetta mulekerawo kulwana Yesu alokolera awonya. Bwe namala kwogera ekigambo ekyo abantu bonna ebyokulwanyisa ne babisuula wansi. Awo kati wenkizuulira nti Mukama Katonda ampise okukola omulimu gwe. Kati bwali bubaka ki olutalo olwo? Obubaka obwaliwo Mukama yali aŋŋamba nti abantu bange ebizibu bye bafuna oba obutakkaanya bwe nkuwa meseji yange n'ojja n'obagamba nga bwe ngambye nti Mukama alokolera awonya nti abantu abo bataasibwa kubanga omwoyo oguba gugolokose gubayingiddemu okulwana. Bw'oyinza okulaba oli akambuwadde n'omanya nti ye naye ekiri mabega w'ekyo kibeera kira waliwo ekintu ekiri mabega ekimupushinga alwane. Ki ekipushinga abantu okujja balwane? Gabeera maanyi g'ekizikiza oba abeera sitaani yennyini. Oli ng'ali ku bibye najja mbu alwane nga waliwo ekimugamba. Kubanga oli bw'olaba abantu ababba abatta bannaabwe kale abakola ebibi byonna ebibi ebyo tebabikola nga bo kubanga Katonda bwe yatonda omuntu ng'amufaanana. Kubanga Bayibuli eyogera mu Lubereberye nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ne mu ndabika yaffe. Kitegeeza nti bw'okwata amateeka ga Katonda oba toyinza kwonoona kubanga etteeka erisooka ligamba yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna era oyagale munno nga gwe bwe weeyagala. Bwe kityo bwe kiri. Kati ate baneeno anti ogambye kati nti omuntu yenna bw'akola ekibi kati katugeze kyogenda okwogerako kyengenda okujjayo nti kati sitaani bwe bamuyita naava eri mu nsi ey'ekizikiza najja mu bantu kubanga Katonda yatonda sitaani nti sitaani yamwawula alina okubeera eri mu nsi ey'ekizikiza. Sitaani Katonda bwe yali atonda yatonda ebitonde bingi. Yatonda ebitonde ebirabika n'ebitalabika. Kati ebitonde ebyo ebitalabika byali tebirina kubeera mu bantu kubanga bibeera bya bulabe eri abantu. Kati byayabiteekawo kubanga n'ebyo ebitonde nabyo bifuzi birina obwakabaka bwabyo. Kati ekyokulabirako nga Queen w'ennyanja. Queen w'ennyanja abeera ogubeera mwoyo ogubeera kwansi ku ntobo y'ennyanja gulinga ekyennyanja naye nga fesi muntu. Yakulira ennyanja. Yakulira ennyanja. Yakulira n'obwakabaka obw'omu nnyanja. Gyali ebyaddala gyali lwakuba abantu tulina bye tutamanyi. Kakati bo abali mu nsi ey'omwoyo oba ng'abasamize bakimanyi. Naffe abali mu nsi ey'ekitangaala naffe tukimanyi. Kati omusamize watusooka okukimanya ye n'akikozesa ebibye. Kati omusamize ejjukira si ye yasooka okukimanya. Katugambe nga mu Afirika Katonda yali alonze eggwanga limu lyokka Isirayiri lye lyali eggwanga eddonde.
kakati ne Isirayiri okubeera eggwanga eddonde lwakuba kati awo ensi yali abantu Adamu bwe yamala okwonoona yali avudde Katonda. Kati Katonda n'asalawo okuteekawo kateni ewa mu bbanga awo kubanga ensi yali kyekimu n'eggulu. nga tusobola ano ku nsi ne tulingiza ebiri mu ggulu. Yes, Katonda yali yatonda ensi eri kyekimu n'eggulu nga tajawuddeemu. Naye omuntu bw'amala okwonoona kwegamba ne wabaawo okwawukana wakati wa Katonda n'omuntu. Ne twawula kati Katonda n'ateekawo ebire oba tulina n'ekintu kye tweyita n'ateekawo omuntu okumuziba amaaso aleme kulaba ebyo ebiri mu nsi ey'omwoyo. Edda ffenna twalinanga amaanyi agasobola okulaba mu nsi y'omwoyo. Ffe tetwaliwo, abaaliwo. Ffe tukiikirira abaaliwo kati. Kati omanyi ffe tetwaliwo kati awo. Anti ngamba ffe abantu. Ffe tukiikirira abaaliwo. Abantu nabo balina obusobozi okulaba mu nsi y'omwoyo nga tebalina gwe beebuuza. Bo bye baalaba ffe tetubiraba. Bo bye baalaba nga ffe tetubiraba. Y'ensonga lwaki nti Yesu bwe yali agenda n'agamba nti mbalekedde Omwoyo Mutukuvu y'agenda bayamba. Atuyambe okutujjukiza biri ebyaliwo nga ffe tetuliiwo, tetwabiraba, tetwabimanya. Kati okulaba biri ebyaliwo nga tetuliiwo ne bano abaabiraba nga ffe tetusobola na biraba. Mwoyo Mutukuvu asobola bitutegeeza. Kati bw'omala okukkiriza Katonda, Mwoyo Mutukuvu n'omusaba n'okola obutuukirivu, Mwoyo Mutukuvu asobola kubikulaga. Asobola bikulaga. Kubanga kyetugezaako kukwogerako twogere nti waliwo obuzibu nga ffe nga church obwayingirawo. Lwaki njogera ku buzibu bwayingirawo ffe nga church? Obuzibu tebwava ku basamizi okujja mu church. Kale bwava ku basamizi. Kwegamba edda tulaba nti amasabo gaali ga busiisira. Ng'omuntu asobola okugenda mu kasiisira n'asamira. Kati omulembe gw'omwoyo kati kwegamba omulembe guno bwe gwajja ogw'okumanya ne tuba n'ekintu kyetuyitibwa Omwoyo Mutukuvu ne tulokoka. Kati ffe bwe tumala okulokoka Katonda n'atusindika tubuulira abalala bye baali batebamanyi. Abalokole balina obuulira batannaba kulokoka. Kakati kubanga omumanyi yalina kubuulira abatamanyi. Iriza ebya Katonda bifaanana bitya, ebyekitangaala bifaanana bitya. Kati nga ffe tulina kubuulira abantu abo. Kati ate omulembe guno ffe abandibadde babuulira abantu abo ate tuzzeeyo kubalaga ebyaliwo edda eby'obusamizi abantu tubavuga tubazza gye baava. Naye nina ekibuuzo. Abasamize mu balinako obuzibu bunene nnyo. Abasamize tubalinako obuzibu bunene. Lwaki? Kubanga ne Katonda abalinako obuzibu bunene. Abasamize ng'ate bantu be nawe yabatonda. Yes, bantu be yabatonda. N'ebye bakozesa ye yabitonda. Okay, webale nnyo. Obuzibu bwe tubalinako buno. Katonda agamba nti nze ndi Katonda wa bujja. Era temusinzanga bakatonda balala bonna. Abasamize balina bakatonda be bakozesa. Yes. Kubanga yagamba ndi Katonda wa bujja temusinzanga bakatonda balala bonna. Kati kino ekintu kiremerera abalala okitegeera. Anti abasamize bo bakolera mu kizikiza. Mmwe mukolera mu kitangaala. Ntegeeza ki? Ekkanisa esobola okuvaayo n'esimba wali eri. N'endala n'esimba wali eri. N'endala n'esimba wali eri. Essabo lyo balikweka n'amabega wa nnyumba. Kyokka zonna ekkanisa nga bw'oziwulira zirwanisa baneeno. Tugambe nti abasamize babasinga amaanyi. Kati saawa zo nikiralamu. Oyinza okulaba kyaki ng'owano kumumwa pasita ayogera ku Yesu naye ng'emabega amaanyi g'akozesa si geego. Siga Yesu. Amaanyi g'abali abasamize. Omusumba. Yes, nga musumba akikozesa. Ekyo ndudde nga nkiwulira. Kati olwongera okitanga. Anti kubanga lwaki? Kati nja kusooka mbawe ekyokulabirako. Nti bw'obeera pasita walokoka. Omusamize kyoba omwagaza kumukyusa adde ku saidiyo. Wemba musumba nga nina kukyusa musamize oli ave mu mulimu gwe. Olina kukyusa musamize
ave mu mulimu gwe ave mu kizikiza ajje mu kitangaala gwe mulimu gwe oguba omukulu bw'olemererwa kumukyusa n'omulemerako n'omusemberera nnyo n'omufuula mukwano gwo yakukyusa yesu akukyusa n'akutwala ekimu ku byo kirina otutuukawo ekimu ku ebyo kirina kutuukawo kubanga ffe yesu yatugamba nti nga mubeere nga bagezigezi ng'obwana bw'emisota era bakalabakalaba ng'amayiba kubanga lwaki nti bw'onookola omulimu gwonna nga togutadde mu magezi ojja kwekanga omulimu gukulemeredde oba ojja kwekanga ng'omulimu ogufaananye bwe gunaaba mulimu gwa kulyowa myoyo mu myoyo gy'ogenza okulyowa bw'ota okozese n'amagezi na bumalirivu ojja kwekanga nga omuntu gw'ogenza okubuulira enjiri akuwambye ye kennyini akututte kubanga asobola okuba akusinga mu mwoyo naye gwe omusinga mu kumanya bayibuli naye yakusinga muki mu mwoyo kati yenjagala abantu bategeere waliwo enjawulo y'okumanya kusoma bayibuli n'enjawulo okugivuunula waliwo enjawulo ey'okumanya kusoma bayibuli ate enjawulo ey'okumanya eby'emyoyo nayo ndala ate awo otegeeza ki kyentegeeza nti osobola okumanya kusoma bayibuli n'ogisoma nga ngimanyi bulungi vasi ngimanyi naye ate tobikuliddwa ku by'omwoyo kwegamba nga simanyi givuunula nedda okugivuunula kirala givuunula kirala n'okugisoma kirala anti nawulirako nti waliwo abalala bavuunula obubi bayibuli anti kakati nakugamba luli nti okuvuunula okusoma bayibuli n'okutegeera kyeyogera kirala kubanga omwoyo omuntu oyo yawandiika bayibuli omwoyo ogwamuwandiisa bayibuli ogwamu ebigambo eby'amagezi gwali teguliiwo mu buliwo physically gwali it was in spiritual kyali mu mwoyo kiringa ekintu ekyamulinya ku mutwe webale nnyo webale nnyo kati katonda yayogera naye ng'abantu tebamulaba n'awandiika kati gwe bw'olaba bayibuli n'osoma busomi n'ogenda n'otandika kyaki ojja kubula kubanga mu bayibuli mulimu ebigambo ebiwoomu mulimu ebikola ssente mulimu ebyokuzimba amayumba n'ebigaggawaza mu bayibuli kati gwe bw'onoosoma bubi bayibuli ojja kujjamu ekikyogenda ozimba amayumba ogula amamotoka naye nga obulamu bw'ekitangaala nga tobutegedde kubanga gwe ekigendererwa kyo okuvaayo okusoma bayibuli oba okukola kyali kigendererwa kyakufuna tutumu nze okusoma bayibuli munkole kyaki mulimu abalala naye nga size kukolera bantu nga ye yeegomba bwegombe n'alaba abasumba bagaggawadde n'agamba nange nga asome bayibuli n'akola kanisa ng'agikoze nga bizinensi agikoze nga bizinensi kati ebyekitangaala tojja bimanya kyoyise nti okusoma bayibuli kirala n'okutegeera ensi y'emyoyo kirala kati ekituufu kyandibadde kiti ekituufu kyandibadde nti bayibuli eyo bw'ogisoma nkiddamu nkimanyi abantu abalokole bwe bawulira bino bajja kuyombera eyo banyiivu ekituufu nti njagala bagamba kino nkyogera nga nkikakaatiriza obulamu tebuli mu bayibuli obulamu tebuli mu bayibuli tebuli mu kitabo ekyo kiyitibwa bayibuli kubanga bayibuli eyo gyolaba library yubeera library kumanya ebeera library kubo nti bw'oba oyagala kutegeera katonda osobola okuba nga otambula olina weoyagala genda n'osanga omuntu n'omubuuza nti ekkuba erigenda kasubiri luddawa n'akulagira n'agamba ekkuba erigenda kasubiri eryo n'atambula neyeeyongerayo kati kiri ku ggwe musensizo bw'aba akulagidde nti branchinga bw'otyo bw'osanga kapande bw'otyo okiteeke mu magezi go otuuke kasubi nga takulagiridde bulungi anti ng'akulagiridde bulungi n'agamba kasubi kwata bw'otyo kwata bw'otyo kwata bw'otyo kati kiri ku ggwe otuukawo okole nga bw'ogambye ng'olinamu n'amagezi mu bwongo bwo okole nga bw'agambye otuuke kati bayibuli eno temuli bulamu naye eyo ekulagirira engeri y'okufunamu obulamu obutaggwaawo ye yekonectinga awali obulamu obutaggwaawo by'olina okukola ye bayibuli yes naye nga temuli bulamu bayibuli yekulagira nekonectinga era mu kaseera kali ku lunaku lw'enkomerero teri muntu alimira n'ayita bayibuli egyemuwolereze kati lwaki ate bagiyita kitabo kitukuvu anti kitabo kitukuvu kubanga kati osobola gamba nti eryo ekkubo golokofu kubanga ekkubo eryo buli aliyitamu atuuka gy'alaga
Yes, kati ne kitabo kitukuvu kubanga kyo tekikulimba. Bw'okibuuza kikulagirira engeri gy'okutuuka ku Katonda. Kikulagirira engeri gy'okukolamu obutuukirivu n'obutuukirivu. Yensonga lwaki kiyitibwa kitabo kitukuvu. Abakiwandiika baaliko Mwoyo wa Katonda. Yensonga lwaki mbadde njagala kwogera ensonga yange gye mbadde njagala kujjayo nti abasumba abaweereza Sitaani nga beekwese mu Katonda. Kubanga ekyokulabirako mwalaba nammwe mwezi guli oguwedde ogw'omunaana zaali ennaku z'omwezi 8 omusumba yagenda n'akola ekivulu ku Serena yakikuba kyali kya mirundi 2 era abantu ab'ensi baasiima ne bagamba akikubye ne bagamba asinze buli omu. Oli ku Bugembe? Yes, gwendiko. Akati omusumba Bugembe yatandika bulungi. Eri ng'atandika okuyimba? Yatandika bulungi ng'atandise okuyimba. Kubanga yamanya ennaku ye, yamanya gye yava. Naye kati abantu Bugembe obavuga obazzaayo mu ssabo. Yes. Lwaki oyogera bw'otyo ekigambo ekinene ennyo bwe kito ku musumba waffe? Lwaki njogera bwe ntyo? Nti omusamize ye mulabe wa Katonda nambeemu. Omusamize? Omusamize ye mulabe wa Katonda nambeemu. Kubanga omusamize ono yali mu kifo eky'okuwaayo abantu eri Setaani oba eri obwakabaka obw'ekizikiza. Omusamize asobola owaayo abantu? Yes, yabawaayo. Awaayo emyoyo gyabwe eri obwakabaka obw'ekizikiza. Omusamize amaanyi agajja wa? Omusamize amaanyi gy'agajja. Omusamize amaanyi gy'agajja agaweebwa mukama we. Setaani? Kwegamba kale nange kankubuuze nti Prime Minister yaani? Nabbanja amaanyi n'obuyinza abijjawa? Wa Muse? Abijja wa Museveni. Kale Museveni bw'aba ya mukama we yawa amaanyi n'obuyinza yabiwa Nabbanja. Kati omusamize w'omulaba musamize yeetimbye ensimbi ze n'embugo ze naye amaanyi abeera agalina. Kubanga amaanyi ge tubadde twogerako ga bwakabaka obw'ekizikiza. Kyekiri kye mbadde njogerako nti bakatonda. Omanyi obwakabaka obw'ennyanja buyina bakatonda ababukulira. Ati omanyi ku mukyalo oli nga waggulu muntu wansi kyennyanja. Kansuubire nti abalina amagezi bajja kutegeera bino byenjogera. Bajja bitegeera. Nti amaanyi agali mabega w'omusamize gabeera maanyi mazibu nnyo kubanga ago gawakanya Katonda byakola. Gemaanyi ye gaalina. Agawakanya Katonda byakola. Kubanga kati katugambe nti ebikolebwa mu Bwakabaka obw'Ebusoga si bye bikolebwa mu Bwakabaka obw'e Buganda. Newankubadde by'ebimu ebikolebwayo naye ennimi si ze zimu. Bano bayogera mu lulala, bali bayogera mu lulala. Naye nga gwe baweereza ali omu. Kati yazitegeera? Yazitegeera ennimi zonna azitegeera. Abamanyi nti bano basajja be. Kubanga ye Sitaani atufugira mu buwangwa bwaffe. Era Sitaani tafuga butali buwangwa. Atufugira mu buwangwa bwaffe. Obuwangwa kubanga obuwangwa si ze nnimi. Obuwangwa kintu kinene nnyo. Anti kakati obuwangwa nti nze ndi Musoga era njogera Lusoga era n'Abasoga tubuuza tufukamidde oba Abasoga twambala gomesi. Si bwe buwangwa obwe buwangwa twogera Lusoga. Akati Sitaani akufugira mu buwangwa bwo. Kyobulawo kino ekintu nga kyaliwo okuva dda. Anti kyaliwo okuva dda. Sitaani naye yaliwo okuva dda. Okuva kutondebwa ensi eno yaliwo. Ebitonde naga nti Katonda bwe yali atonda yatonda ebitonde ebirabika n'ebitalabika. Nabyo bitonde ebitalabika. Akati ebyo ebitonde ebitalabika byeyita bakatonda bikatonda nabyo. Kubanga bisobola okutondawo embeera embi. Osobola okuba ng'otambula ne kikukwata ne kikutwala mu nnyumba gwe gy'olowooza ng'ennyumba ne kimaliriza emikolo kikozesa emikolo ogenda kusanga ku makya ng'oli ku muti. Kati ebyo ebitonde. Kati bye mbadde njogerako nti omusamize mubi nnyo ku Bwakabaka bwa Katonda. Kubanga bw'aba yavuba atwala eri mukama we Sitaani. Kubanga mbadde njogera ku Bugembe nti kye nalaba Bugembe kye yakola omuntu eyali asanyusa nnyo Obugembe ye musamize. Omusamize
n'atuuka kumufuuwa ssente ng'agamba maama Fiina nyongera ssente, maama Fiina nyongera ssente, ng'amwongera zibbando. Ate abasinga obungi abali mu kisaawe kino ekya entertainment era ekyo buli omu yandyesanze ng'ayendeetaze okusinkanako omukyalo oyo maama Fiina olw'okuba nti agaba akasente. Ate ffenna tukolerera funa ssente. Funa ssente. Kati nga nze Robert maama Fiina najja n'akwokyayo tozikwata. Nze ndi wa mwoyo, nze maama Fiina ne bwaleeta kati sirina ssente naye ne bwajja n'andeetera akawumbi sikakwata. Lwaki sikakwata? Kubanga saagala kuzikiriza mwoyo wange. Maama Fiina okuwa ssente ziba za kikolemu? Yes, zibeerako spells. Kubanga bano abantu gweoyinza okulaba ebintu, omusamize ne bwajja n'akuwa olugoye obugoye n'agenda mu dduuka n'alugula ng'amulaba. Lwotsi lwina asobola okgenda n'alugula mu dduuka ng'olulaba. Kubanga abasamize eddagala lisobola kuba muli musaayi. Waliwo omusamize nga tikimwetaaga nagenda kunoga kikolo kya ddagala kasita akukwatako bw'ati akuyingiza eddagala. Ate nze bimbuzabuliza weewano eddagala eryo era Mukama birime Mukama yabikola. Ebirime bireke, tetwogera ku bikoola, twogera ku maanyi. Ebikoola ebikoola tewali kikoola kirina buzibu bwonna, wabula ekikoola ekyo akiteekako oba mu luzungu ze tuyita spells. Kikyo ng'ekikoola tekirina buzibu n'okinoga n'okiyenga n'okinywa naye bakiteekako amaanyi. Kati kyetuyise nti amaanyi ago agajja eri wa Mukama we. Agajja wa Mukama we. Kyetuyise nti akuyingiza eddagala. Asobola okukuyingiza eddagala yes. Kubanga kankuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba olina emmeezaayo mu nnyumba naye ate omuntu alina gwe toliraba eddagala nti we liri ku mmeeza. Naye ne wajja omuntu alina amaanyi ga Katonda n'olaba n'ajjako eddagala ku mmeeza. Naye ku mmeeza kwennyini. Yes, bulijjo gy'osaavingirako abantu ye n'ajjako eddagala. Nali nkiwuliddeko kubanga oli ayinza okujja mu luumu n'ajjamu bye baasimbamu naye ng'ate bulijjo mugirongoosa nga temubiraba. Lwaki twogera ku maanyi ago? Amaanyi ago gegakola kigegakola. Ne kankudire wali ogambe nti maama Fiina bw'akwokyayo tozikwata. Ffe Mukama waffe ono gwe tumanyi ffenna nti erinnya lye ye Yesu. Kubanga ekyo siina bwe nnyinza kukyogerako nja kitwalira awo. Katonda yalina sekureti zonna yaziina naffe abamu ze tumanyi. Bwe yali akyali mu nsi yatugamba n'agamba mmwe temwagalanga nsi kubanga ensi eyagala abaayo. Tetwagalanga ensi. N'atukutya temwagalanga nsi. Tetwagalanga ensi kubanga ensi eyagala ebyayo. Bwe yatugamba tetwagala nsi teyagamba ttaka, teyagamba miti, teyagamba mayinja. Omuntu bw'agamba ensi nzibu aba ategeeza abantu. Yes. Ensi eno nga nzibu aba ategeeza abantu. Yetegeeza entu nzibu. Kubanga sente za maama Fiina nabadde njagala kugamba nti omusamize bw'agula olugoye asobola oddugula ng'olulaba n'agenda mu kasenge ne bw'ayogererako ekigambo kye kiba n'amaanyi era kiteekako spells zibeerako ku lugoye olwo. Lumu abeerako eyo ku stage ya booda. Ababooda zino interviews zetutera okukola abula ne baŋŋamba nti naye kirabika abano oba sitaani kantandike ne sitaani alabika abasinga amaanyi. Effe ye mu abalokole ebiki kanisa zonna kirabika sitaani abasinga amaanyi. Kakati kyenjagala kuddayo wali wa Bugembe ne maama Fiina benjagala kwogerako era abalokole bajja kunyiga naye abalokole abalinamu ku magezi bajja kutegeera ki kyenjogerako. Nti ogambe nti sitaani alabika atusinga amaanyi kubanga sitaani ye akolera mabega. Naye mmwe mujja ate kanisa nyingi tulina katugambe tulina abasiraamu tulina abakatoliki tulina abaprotestant tulina abalokole mmwe tulina mwe baprofeti mwena mulwanisa omuntu ogwo ye ali omu naye tulina aba Seventh Day nabo kwe bali eddiini nyingi tugambe nti sitaani ye abasinga amaanyi. Ekyogamba sitaani asinga amaanyi sitaani tatusinga amaanyi lwakuba sitaani ye Katonda bwe yamutonda ngu kyekitonde ekitalabika so amanyi bingi naye n'abasamize bano bamanyi okutusinga ffe ensi eyaabwe ey'omwoyo bagisaamu ekitiibwa okusinga ffe abalokole. Bo bakisussaamu kubanga kati omusamize bw'afuna ekirooto ye takiyita kirooto abuyita bubaka. Yes.
bubeera bubaka kati omuntu yenna bw'abeera ng'akusinga mu nsi ey'omwoyo gitegeera gwe ne bw'onoosoma otya bayibuli ng'ogwe oyagala bwagazi ssente oyagala bwagazi tutumu oyagala kino ekimu ekiweebwayo ekimu kimu kyekumi n'ekyotunuulidde kwegamba kyekigendererwa ki ne bw'oloota obireka kwegamba omuntu oli ajja kukuba kubanga ensi ey'omwoyo agitegeera ate gwe ogyogerako bwogezi togitegeera nekikomaawo kati nze ng'omulokole we naabikola mujja kumpita nange musamize kubanga ensi ey'omwoyo ffenna n'abasamize ffenna gye tulimu mu nsi ey'omwoyo ffenna we tutegeerera eby'omwoyo mu nsi ey'omwoyo kubanga lwaki nti ensi ey'omwoyo teyeetaaga yeetaaga kunyiikirira ddala mu nsi ey'omwoyo yeetaaga obeere ofuna amagezi okumanya n'okutegeera ono bw'akola ekintu ekitali kya bulijjo newaba mulokole era gundi credit zonna bagenda ziwa nti oyo alabika akozesa amaanyi ag'ekizikiza ate nga mulokole mwenga mmwe nammwe mwine empalana oba mpalana mwine obuzibu mu kkanisa waliwo obuzibu bunene nnyo mu kkanisa kati oli bw'akola ekintu ng'abantu ekitali kya bulijjo lwakuba abantu ekyabawamba baawambibwa sitaani gwe baakula bamanyi baazaalibwa gwe basamira gwe batunuulidde kati embeera eyo ne babeera mu bwongo ne babeera bali lokuti kati omuntu bw'akola ekintu eky'amaanyi bakiwa sitaani kati tudde wali kye mbadde njogerako nti ku bugembe bw'ateekamu amafiina ku lusegere bugembe abantu oba obavuga obatwalawa kampa ekyokulabirako bwe mbeera nga nze taata nga ŋŋamba ndi mulokole naye waka nina omusamize mukwano gwange bw'ajja abeera mu ffumbiro n'afumba yatusembeza emmere ku tebo kitegeeza omwana ono mba mulaga omusamize talina buzibu bw'ofunanga ekizibu mwana wange genda w'omusamize akuyambe kati ffe abalokole tukiraba kutunda bantu mubanga abatunzi abantu kati bugembe aba atunda abantu ba Katonda ng'abaguzamu amafiina okutulaga nti wadde musamize naye talina buzibu kubanga waliwo nagamba nti waliwo sign language oli nga tayogedde n'akola sign kati bw'akola sign abagezi bokka bebategeera atali mugezi tayinza kitegeera kati kino bugembe kyakola okusembeza omusamize kabonero kalaga nti abayogerera mu sign language abayogerera mu sign language aba atunda ayogerera abagoberezi be talina buzibu amafiina talina buzibu kubanga omulokole one day Yesu yali alya n'abantu ababi bamalaaya abenzi Yesu ng'alya nabo kale abafalisaayo bwe bajja ne bamulaba ne bagamba abayigirizwa ne bagamba lwaki mukama wammwe alya n'abenzi n'abalogo Yesu n'abagamba nti nze sajjirira balamu sajjira batuukirivu naye najjirira ababi kubanga omulwadde yeetaaga omusawo kati nze bye najjirira yes ne tukimanya nti Yesu yeyo ensonga yaaki yali alya nabo yali ababuulira kigambo bwe yabeerera ng'alya nabo ng'aye abakuba waadi naye tulabye bugembe ng'akyaza abasamize omulundi ogutali gumu egitali ebiri ne balinnya kituuti kye ne bakwata n'akazindaalo ate okimanyi musamize teyakyuka kakati omusamize bw'omukwasa akazindaalo osuubira agenda kuteeka kwoki kitegeeza nti omusamize ono bw'akwata akazindaalo alekako spells kati omwana wano wakulembera worship team bwajja naye bwakakwatako immediately abeera possessed by the devil waliwo obuzibu obulala nze bwe nalabawaawo bugembe alina mikwano gye nga basumba oba yabayita oba teyabayita naye tebajja kyokka ate ono gwe tulabanga ataali mukwano gwe era beeyisaamukawo neggaali mabegakaawo pasita Bugingo ye yabeera era mu kanisa ku worship house era n'aboogerako nti bali era abalina mikwano gya bugembe tebasobodde kubaayo kyokka nze gwe bamanyi nga amuwalana nze nasobodde okubaayo n'engula n'emmeeza nnamba bugembe bw'abayita temujja mu abalokole era n'ebivulu by'abalokole abasinga bwe bategeka abalokole temujja era bano ab'ensi be bagezaako okujja kyova ebivulu by'abalokole era tebijjuza kati bugembe waaba yayita mikwano gye ne mama fiina n'ajjiramu kakati Bugingo ne bugembe bali kimu lwakuba nabagamba nti abalokole kati guno omulembe nabagamba tuli mulembe gw'okumanya lema kutunuulira ebyambalo oli musumba byayambadde ebyebbeeyi ne motoka gy'avuga ne sente z'ayina
ebyo kasasiro kubanga bwe tugenda mu nsi ey'omwoyo si bye bikolayo. Kakati bano abantu Bugembe tiyali tasuubira nti ajja kuyita Musumba Seruwadda, ayite Jamaada, ayite n'abasumba abalala bajje ku kivulungu ekyo. Kamiliyoni ajja ayimirire ku kituuti mu kisikaati kye ng'ayambadde ekisikaati kye nga na musumba waali atudde okukuba kuswala. Kubanga waliwo abalokole abaweza myaka 65 nga balinga bataata be ate eby'omwoyo babimanyi nnyo. Tojja kubayita nti nabo bajje wali bana abayambadde ebisikaati banywa omwenge banyu banjaga nti ate ojja omutuuze nabo. Tekisoboka. Tosobola kukola mbagayo n'oyita Katonda ave mu ggulu ng'oyise mbaga okoze embagayo oyise Maama Fiina oyise ba Kamiliyoni ate oyite ne Katonda ajja abeereko. Tekisoboka. Kubanga ate ng'oba sitaani ye mulabe wa Katonda ate gw'oyita otya Maama Fiina ne tulaba nga yakufuuwa ssente. Maama Fiina mu perspective eno ye setaani. Anti kakati tugambye nti bw'olaba nabbanja azze manyi obubaka bw'aleese bwani? Aleese bwa Muse. Okay. Aleese bwa Museveni. Kwegamba n'abazze mu kkanisa baakiikiridde nsi. Kakati omusamize yenna bw'olaba azze mu kyaki nga tazze kulokoka. Ng'ekimuleese tazze kwatula bulokozi. Najja n'atuula mu katebe n'asituka n'agenda nga tazze kulokoka aba aleese eddogo. Kino njagala abalokole mu kitegeero okuva leero. Omusamize luli bw'ajja mu kyakiyo. Sande eri najja n'obaawo konsati najja nga tazze kulokoka aba aleese eddogo. Kati aba mugenda mulogako ki oyo omwana omuto? Sooka owulize mu kyaki ffe kyaki etuyita kale bagiyita kyaki naye nze ngiyita building kubanga kale beetudde essaawa ye kyaki be bantu bano abantu ye kyaki. Naye kakati omusamize wonna waava n'ogaa n'ava mu ssabo lye n'aleka n'abantu be bonna okubasawula n'ajja mu kyaki azze kulokoka aba aleese eddogo. Kati abalokole njagala mu kitegeerero kubanga waliwo abalokole abalinga Dole. Yes. Abalokole nga tulinga Dole. Waliwo abalokole nga Dole. Omanyi kitegeeza ki? Wali Christ the King. Waliwo akafaananyi ka Bikira Maria. Naye bw'okasanga maama bakabikiridde. Bw'obanga tolabangako budole oyinza n'okufukamira n'okasinza. Kubanga aliwo akinze nakasinzangako akafaananyi kali waliwo Matiya Mulumba. Bwe nali mu Katuliki osanga abantu bonna bazze bafukamidde wansi wakafaananyi ako nga bakasinza maama Bikira Maria nze obufumbo bwange bweddewo, maama Bikira Maria nze njagala ssente, maama Bikira Maria nze njagala bugaga njagala nyumba ng'osaba kafaananyi. Kiba kitegeeza gwe asaba akafaananyi kano mu mentalite yo bwetyo bweri. Kiba kitegeeza tewasomesebwa Katonda, tewasomesebwa mwoyo wa Katonda kubanga Yesu yakyogerako n'agamba nti biina amaaso tebiraba. Ate batugamba nti ono okujja okusaba ekifaananyi ekyo oba okusaba Maama Maria babeera tebasaba kifaananyi naye baba bataddewo kale oba nkyogere ntya babeera bataddewo engeri nti kiringanga wonoogamba nti kanjitire batugamba nti okusaba Katonda tulina yitira mu Yesu. Kati ate Yesu ayina maama we ye Maria. Kati bo kiringanga maama we anagamba nti owaaye Robert ndeetera amazzi. Kati bano we bajja okusaba Maama Maria kiba kitegeeza nti ono yaŋŋambye talina bufumbo gwe mwana wange geno ŋŋambire taatawo ankolere ku nsonga y'ono. Kati Yesu aba tasobola kujeemera maama we bo kye balinga kye bategeeza. Nedda ssebo twagambye nti ebyaffe bya mwoyo mu mwoyo ensi ey'omwoyo ebeera ya ddala. Bw'ofukamira n'oyita oyo gw'omuyise ajja era n'omusamize mu ssabo buli bw'olaba yeetaddeko olubuga olugoye ku mutwe nayita omuzimu gujja nga si kifaananyi. Bwe gujja gutuula ku ebyo ebibumbe by'alina. Gusobola okutuula ku ekibumbe ne kyogera n'olaba eddoboozi ne likivaamu. Kati naffe abalokole bwe tufukamira nga tuyita Katonda ebyaddala abeerawo. So si kufukamira bifaananyi. Bw'ofukamirira ebifaananyi kubanga ye Bayibuli egamba nti temusinzanga bifaananyi ebiina amaaso nga tebiraba ebiina amatu nga tebiwulira. Kirina amaaso naye tekiraba. Temubifukamiriranga temubivuunamiranga. Tandise okitegeera obulungi. Kubanga Bayibuli egamba nti era wa mukisa oyo akkiriza nga talabyeko. Yes.
yensonga lwaki tugamba nti bw'olaba omusumbawo nga mukwano gwo ye musamize ye weewuunye balina bizinensi kubanga oli alina amayembe nga tetuliiwo boogera biki kubanga oli alina amayembe gw'olina bayibuli oli alina embugo gw'oli alina bayibuli oli alina amayembe gwe simanyi kati gwagamba wandibadde n'omwoyo mutukuvu bavuddeyo mu lwatu naye bwe tuba tetuliiwo agamba mukwano gwe baba banyumya ku ki mwewa obulabo muba mwogera ku biki lwakuba ngambye nti abalokole abasabira wa Bugembe era kino nkyogera abalokole abasabira wa Bugembe balinga ddole ekyo nkyogedde leero nga kali eri kogambye tebalina mwoyo mutukuvu kubanga omuntu olina mwoyo mutukuvu n'olaba kitaawo agambye nti yakkiriza Katonda naye ogenda okulaba mu nyumba aleese omusamize gwakyazizza amufumbidde n'ekijjulo batudde kulya ameeza emu yekyaliiwe amuleetedde n'ebirabo yekyaliiwe kyokka tazze mulinze mbu taata ajja amwatuza obulokozi si byaliko ne taata yennyini si byaliko ebyokumwatuza oli no naze okukyala si byaliko ebyokulokola bwe bamaze okulya ne batambula ne bagenda ne beesiibuliganya n'amuwa ssente n'atambula n'agenda kati yensonga ngamba nti abalokole bonna abali wa Bugembe balinga ddole tebategeera kubanga lwaki kubanga ffe Katonda nga bwe yatonda abantu nze pasita tayinza kutegeera kyakizo yonna n'atulinnyako n'omusamizeewe ne bajja ne batandika okwewa obulabo nagyono n'atandika kweyimbisa maama Fiina nyongera ssente nga bwamwongera nga nammwe mwemuli abalokole naye ne mutawulira mukuba mu ngalo nga bemukuba mu ngalo bamwongere engalo kakati ne tubuuza nti mukyali balokole ddala mukyali balokole banno basinza bintu yes basinza bintu kubanga bajja kutunulira kubanga kati abalokole b'ennaku zino okumanya mwoyo mutukuvu tebakyalimu na mwoyo mutukuvu bo batunulira bw'abazza ayambadde atya waliwo suuti ezamalayo ezibaweesa ekitiibwa miliyoni 9 esuuti nga ya miliyoni 9 yes miliyoni 9 nze ndi mu nsi ekimusumba miliyoni 9 mmotoka ez'ebbeeyi empale n'ekkooti yes miliyoni 9 bambale kakati bo bano bwe bamulaba azze ayambadde n'emmotoka gy'avuga amatu ne gaggwa ng'endiga ne bagwa amatu ng'endiga olwo nga mwoyo wa Katonda yabavaamu kakati tosobola kuŋŋamba nti enkolagana gwe y'amaanyi n'omusamize nze kyenina n'omusamize kubanga Yesu lumu yagambako abaana ba Isirayiri yabasindika nabagamba nti mugende mu mbuga ya Isirayiri muyingire mu nnyumba bwe musanga abali mu nnyumba mubalamusanga mubagamba nti emirembe gya Katonda gibeere nammwe bwe bagaananga emirembe gyammwe muddiranga ettaka erirwansi w'engatto zammwe mulikunkumuliranga mu luggya lwabwe ku lunaku olw'okusala omusango bulibeera bujulizi oyo omusamizi bwe bali mubuuza nti waaki wagaana kukkiriza Katonda n'osinza ebifaananyi oba n'osinza emizimu bw'aligamba nti simanyi bagenda kumulaga ettaka liri bagambe nti Prophet Robert bwe yajjeewo yakubuulira enjiri n'ogaana olaba obujulizi omusamize bw'oba ogenzeyo n'omubuulira enjiri demma kuddayo ate kumwewuubako ajja kusiiga amayembe ge ajja kusiiga ebitambo ojja kwekanga ng'otandise kulya ku ntamu ye ng'otandise kulya ssente ez'ebiwongwa bye kubanga tulina omusajja ow'amagezi bamuyita Daniel kabaka bw'amusembeza mu lubiri era Daniel bw'amala okuvunula ekirooto kya kabaka nga basamize bonna kyali kibalemye abalogo ba kabaka bwe kyabalema Daniel najja n'akivunula Daniel bw'amala okukivunula kabaka n'alaba n'agamba ono omusajja mugezi kirali ekyente 7 ennene n'ente 7 entono bw'amala okukiraba n'agamba abazaana be n'abagamba nti ono Daniel ajja kulyanga ku mmere yange emmere ya kabaka kubanga emmere ya kabaka eba yanjawulo emmere ya kabaka emala kuweebwayo eri bakatonda be nga bw'onoolaba omulokole bwe banaakuwa oba omuyembe ogulya osooka gusabira ogamba Mukama Katonda omutukuvu taata wa omukisa omuyembe guno ekikyakulabika emmere ya kabaka basooka giwongayoko eri bakatonda be naye Daniel bwe yamanya nti emmere ya kabaka bw'engirya ejja kwikeninga omwoyo wange yes kalinga kakodi ate emmere ya kabaka bw'ogirya ate gwe oli mutukuvu wa bwakabaka bwa kitangaala
emmere eyo n'ogiryako jjukira eba emaze kuweebwa eriko amaanyi g'enjawulo butereevu tojja kuddayo kulagula nga wali olagula luli. kati yakola atya yajeema. Danyeri yaddayo ebbali n'akolagana n'ateesa n'omufumbi n'agamba nkwegayiridde nze ompe ku bijanjaalo bino ebyabakozi bye balyako bano abazaana bye balyako bijanjaalo bye mbandya sijja kulya ku mirimu kyama. Kati obudde bwe bwatuukanga nga Danyeri kabaka amanyi nga kyalya ku mmere ye naye nga bamuweerya ebijanjaalo oba n'akawunga byalya ebyabakozi. kubanga abalokole endya nakyo kikulu n'ebintu by'orisiivinga kikulu. Weekanga bw'oba olina ekirabo kyo ng'olaba mu mwoyo ng'olaba omuntu asobola okujja n'omulagulako ekintu ng'okiraba omusamize bw'atandika kukuliisa n'akuwa ssente ze ekirabo kyo kifa kubanga ekirabo mu nsi ey'omwoyo kibbibwa. Kati bano abaana mama gundi oyo baweerera bo tebaba na buzibu. Mama Fiina abaana baweerera era nabo babeera mu mbeera eyo. Nanti babeera bubi n'agamba kuba omuntu watuukira okuweerera oba tolina wootandikira. Obadde okimanyi bulungi nti wano waliwo abava ebweru ne bajja ne bawaayo n'agenda mu ssomero naye yamaba okuweerera abaana nga 50 oba nga 20 oba 100 ne ogenda okukomekereza n'afunamu saddaakazi. Bano abajja nti baze tuwa buyambi. Kuwa obuyambi kubanga tewali alumirirwa nga talina kigendererwa. Tewali alumirirwa nga talina kigendererwa. Naye gaba gazungu. Yes, ne bwe babazungu kubanga aba bazungu ebintu byabwe babitambuza kizungu. Ebyokusamira kwabwe babitambuza kizungu. Nga tetubyenyinyala. Agenda najja wano ne bayitamu bagamba abaana banaafuna basare. Naye nga bo agreement yaabwe nti bw'onooba essomero bwe linaawo abantu bano abaana 200 bajja kufuna abaana 20 ga saddaaka. Musaayi. Muba muli awo omwana n'afa kusoma. Ogenda okulaba ku ssomero omuliro gukutte. Ogenda okulaba mwana afa kyabulijjo. Kubanga bano abantu obwakabaka obw'obusamize bwina amaanyi mangi nnyo wano ku nsi. Busobola okutuuka mu kyakya ne buwamba omusumba. Omusamize yali omulungi. Lwaki bumuwamba? Kubanga omusamize yeetaaga mmotoka, yeetaaga naye asuuleko mu nnyumba ennungi. Omusumba. Kakati buno obwakabaka obwa Sitaani singa bujja omanyi bwe buba bujjewo bujjira mu linnya lya Yesu. Obwakabaka bwa Setaani. Era ne bwe buba bukuwambira mu linnya lya Yesu. Bwe bukuwamba totegedde. Then after ogenda kutegeera nga mmotoka ogiina ya bbeeyi ennyumba ogiina ya bbeeyi nga tokyasobola kukivaamu ng'ogamba kantambuze erinnya lya Yesu kino nsigale nga nkola kintu kyange. Bujja bubuzaabuza. Ne bwekweka mu linnya lya Yesu olowooza oli mu butuufu. Bwekweka mu linnya lya Yesu n'olowooza nti oli mu butuufu. Lwaki njogera ku balokole? Abalokole ffe twandibadde kyakulabirako kubanga Yesu yagamba nti yagamba abayigirizwa nti mmwe muli kitangaala kya nsi. Omanyi omuntu okuyita kitangaala webaweerawo ekizikiza ekitangaala nikijja ensi yonna esanyuka. Ne bwegubeera musoto ogw'ekiro gukozesa ekitangaala okufuna ekyokulya. Gukwata etaala yagwe negugiteeka wali akayinja. Kati ebijja byonna ebiwuka oba bukibi kibona guliira okwo. Kati oli okuyita kitangaala Yesu naga nti muli kitangaala kya nsi era muli munnyo gwa nsi kubanga omunnyo mu nsi yonna gwe munnyo ekintu ekitalina bulabe. Omunnyo teguyina bulabe. Newoomulabe wo togusuubira gubeerayo. Wonna buli nyumba gubeeramu. Kati Yesu n'agamba nti muli munnyo gwa nsi. Kitegeeza tuga mugende muwoomera ensi. Kakati tulina obulabe n'abasamize era tulinawo olukonko lunene. Mulinawo boundary. Akati bwe twayawula ebibanja tulinawo boundary. Kati bwe tuba twetaaga omusamize bwe mba neetaaga omusamize nze nina okugenda n'enyimirira eno mu kibanja kyange sikuloosinga genda ewuwe eno mukoowoola nti Yesu akwetaaga n'ebigambo ebirungi lw'okumulira mu kawoowo bwagaana nina okuddira ettaka ery'omu ngatto zange ne ndikunkumulira mu luggya lwe kubanga bwenamulemerako ajja kumpamba kubanga sometimes ayina obuyinza ayina ssente okunsinga omusamize ate sente ze zagaba zibeerako spells. Kakati gw'ojonda njagala ogende okole research
nti omusamize oyo atera nnyo okuyamba abantu. Noonyereza ku bantu bayamba bali batya, bali bulungi kubanga ine ekisa agaba. Naye omusamize oyo njagala ogenda okoleko research omunoonyeze nti abantu bayamba tebali bulungi n'akatono. Nedda abaanoonya bagoberezi. Okimanyi nti omusamize bw'ajja wano ku kitundu n'akwata $5,000,000 n'aziwa omuntu omu n'amuyamba, enkya bwe bukyayo asobola okuyoola abantu nga 1,000 bagenda mu ssabo lye okusamira. Abeera ku marketing. Yes, abeera ku marketing, abeera musuubuzi. Kati gwamulaba n'ogamba bambi alina omutima gw'okwagala. Nedda, talina mutima gw'okwagala. Mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo ate ne ndabanga agenda okyeddamu nze kennyini. Mbadde ngenda kugamba nti lwaki waaba ayamba abantu abatutumufu oba abalina erinnya ate ne nzijukira nti ku TV oba ku radio oluwo olufuna ekizibu atandika kuba miranga wa Mama Fiina, wa Nabbanja, wa Muse. Kiri kiti ekyate. Kakati abantu bano okuyamba baba basuubuzi. Basuubuza amanya nti omuntu we mwena muyamba ngene miteeka mu bukadde 5. Kati buli muntu yenna alabye abadde ku TV ne bwaba mulokole ajja kugamba omusamize oli bamuwayiriza muntu mulungi olaba agaba. Omulokole ng'awolereza omusamize. Banga ffe tulina Abakolinso 13 ekisooka, Bakolinso ekisooka 13 igamba bwe nti ne bw'oligaba by'olina byonna nga toyina kwagala oba olinga ekidde ekisaala obusaazi. Kubanga ekidde ekisaala obusaazi tekirina ddowoozi kimanyisa nti kyogedde mbwa oba pusi. Kigambye TV nedda nti ne bw'owaayo omubiri gw'okwokyebwa nga toyina kwagala amazima oba olinga ekyuma ekisaala obusaazi. Kati okugaba sometimes tekutegeeza nti love. Waliwo omuntu agaba nti n'okwagala enegenwa nti kwagala ayina okwagala, naye waliwo omuntu agaba nti musuubuzi. Omuntu yenna agaba nayita TV nayita bannamawulire oyo abeera musuubuzi. Kifaanaganyeko mu biseera bya COVID. Mu biseera bya COVID nga yayamba abantu kubanga ogambye omulokole naye ajja tuuka essera amuwolereze nti talina buzibu. Akaseera ako buli omu ffenna twali twetaaga ebyokulya nga tetubiina nga tetukola ki. Mama Fiina ye ng'ayinawo nga era ayamba abantu. Era omukadde obwoba okoze omusango kano kagero kabagana nti namukadde akwazaawo ku menvuge. Oyinza okuba agambye kukima amazzi n'odduka n'ogenda n'ogamba nze sijja gakima n'odduka n'ogenda ate n'okoma olw'eggulu n'akuyita jankuwa eryenvu. Kati wakuyita kuwa eryenvu oze kukima eryenvu n'akukwata ku mukono luli waddusa kwata. Kakati n'ono omusamize bulijjo omuvuma bulijjo omujerega ogamba musamize naye ate ojja kufuna ekizibu ng'ate yeeyina ssente. Oyino kwa Mama Fiina jangu onyambe. Kati olujja ne ssente kati akwata ku mukono. Kwata irizi, kwata ejjembe. Kuleta kamera. Yes, kwata kifaru. Kati gwe wano wakuba amaaso go mafu. Galinga kutoraba, galinga gejjanzo omanyi waliwo ejjenje lino eribeera mu kinnya baliyita ejjenje getwalyanga tuli bato. Kubanga oyinza kuleeta ettaala ekiro nga lyo lyogera kati n'osimba ene kijambiya. Kati ligenda okuddukira okuddayo ng'eri osimbye ekijambiya ng'okwata bukwasi. Okwatidde ekitangaala. Akati n'abantu waliwo abalokole ng'omusamize amukwasiza ku bintu by'alina lugoye oba ssente. Naga abalokole nedda musamize mulungi naye ng'alina buli bwakuwa takulekeraawo aleka ng'akutaddemu emizimu. Kubanga lwaki ngamba nti ono bugembe abantu alinawo abavuga ng'abajja mu masabo gye baava. Kubanga akakati abali mu babugembe oba n'abalokole bonna abalaba bugembe akola ekyo batandika bajja kwefuwa ssente ku kituuti. Era abalokole bonna bagamba omusamize talina buzibu. Era kakati omulokole tekigaana kubanga alina omusamize neyibba we n'afuna ekizibu n'agendayo omusamize n'agamba wama musamize naloose ekirooto kyange nga mbadde ndwana n'embwa. Wama musamize kitegeeza ki? Ng'agenze kwebuuza ku musamize kubanga araba musumba we ye mukwano gwe. Akati ne tugamba nti ate nga naye alina amaanyi nga yefula ntakiinaako buzibu. Kakati ekiri mu kyaki abalokole bonna mu Uganda oba n'abasumba abaliyo abandi badde boogera tebasobola kwogera kubanga batya. Bagamba nti musajja w'amaanyi, omusajja alina kyaki. Anti bwe bakulabako nti olina kyaki olina abantu bangi bo balaba nti oli w'amaanyi naye nga eri mu nsi ey'omwoyo wagwa dda naye wasigaza ebisente byo ku akawunti bijjudde, wasigaza ebiyumba byo birina, wasigaza motoka zo zirina. Naye ku lunaku luli muganda wange w'ogenda okulaba nti tebyayina mugaso
oba akozesa luno olugero lwe baga nti Yesu lwe yagamba nti ebyakalisaayi mubiwe kalisaayi n'ebyakatonda muwe Katonda nti onazze mu kkanisa musamize nze kamulekera obusamize bwe ne bwanjo kyanze sina buzibu ye musamize nze nange ndi mulokole nga takiinaako buzibu. Ekyo kiinaako obuzibu kubanga teyandi tugambye temwagalanga nsi ate n'addamu n'akala n'agamba mwena balonda mu nsi temuli bansi eno ate n'akuteeka temwagala nsi kitegeeza nti bw'aba yatulonda mu nsi ffe tulina ebyaffe ng'abalokole tetukwatagana n'abasamize tulina ebyaffe tebikwatagana n'abasamize ekitutwala mu basamize tugenda bavuba era omuntu ekimukwasa eryato n'agenda mu nnyanja aba agenze kunoonyayo kyennyanja ne bwemugamba asule mu mazzi ne bwemugamba agagwemu abuliremu afa bufi alina okuleeta ekyennyanja ye agenda kuvubayo ekyennyanja ekyennyanja bwe kimulemerera akomawo mu nnyumba ye ne yeebaka. Nkyali ne Prophet Robert ono ng'akyayongera otutangaaza ku nsi ey'omwoyo. Obusamize kintu kinene nnyo kyenjagala bannayuganda bategeere mu abagenda okuyomba abalokole bagenda okuyomba omanyi one day nina awantu wenagenda bwe natuuka ku kyoto nendaba agazimu gali ku kyoto geetala agasajja agalina agaaso aganene agalema gali ku kyoto geetala naye nga n'abalokole we bali bwe nakyogera ka abalokole bayomba ate abalokole tebaagala bakwatira ku zaabu waabwe. Zaabu yali wati pasita ate bapasita batwala nga zaabu abasumba mutera otuwabya sikuba wabya ati nze nzijja nzikiririza mu musumba nnyo 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 bw'ati webale kukkiriza musumba kasita omusumba abeera ali ku mulamwa nga teyaggwa kasita driver era mu abatera kutambulira moto kasita olwaba driver atambula nga ataddewo likagirasi kawaragi ng'anywa era mwabali mu baasi omwo mukomplaininga nimugamba mwena nimwekandaga oba musobola okusala amagezi mumwe mulimu avuga ne mumukuba ne mumujja avuga ali ng'omusaabaze n'avuga ne mumutwane ku poliisi oyo kennyini mwina okikola mwabasaabaze bwe mulaba driver ina byakola byeyakola byekisiru naagizuuza naagikuba mbinya ng'ali kuwala gyanywa ali kunjaga anywa temukkiriza bavuga mwina okumuyimiza nimugamba ffe katugiveemu bw'agaanirako mwina okusala amagezi gonna mulabe nga bwe munaamunywezaamu mumujje ku steering. Nalabye akabenje basi ya Trinity yeetomedde ne train yawe oba mukono bawuwa naye nga bagenza okunoonyereza nga yabadde ku mayirungi owa Trinity ate nga train jukiramu train tetomera ne weba yekutomedde gwe abagitomedde kubanga ye ina oluguudo lwayo. Ekyo kye mbadde ngamba nti abalokole si bijanjaalo nti ebijanjaalo bwoba bitadde mu kutiya yebitegeerera gyonna gyebitwala byo tebiraba naye kutiya yebeeraga gyebiraga kati abalokole tetuli bibumbe abalokole tuleme kuba bibumbe bwe tulaba omusumba ina kyakoze tulina okwekolamu akamiiting ne tugamba musumba kino kyokola tekiriiyo ffe kitutwala mu masabo tugenda kuvubayo eri oli ajja alokoke naye bw'aba aganye okulokoka muleke ne sente ze tozirya. Ate oli lumu yabuuza ekibuuzo n'agamba nti kati gwe ogaana banno sente katugezeze z'amamafiina gwe wazikuweera ogambe tozikwata mbu gwe oli mutuukirivu nnyo gwe nga Prophet Robert. Webale nnyo era bannange njagala bbawa kino nti era Katonda ayagala balokole batuukirivu kubanga omutuukirivu y'ono nti ayina bye yatuukiriza amateeka ga Katonda. Kati bw'obanga toli mutuukirivu oba osumbuwa abantu oba okulembera abantu obatwala mu kizikizo osaana obeere mutuukirivu ng'etteeka lya Katonda olituukiriza Bayibuli byegamba obituukiriza. Anti oli agamba mbu gwe tokola nsobi gwe nga ggwe bw'oba okoze ensobi tetugaanyi bw'obanga olunaku olumu oyinza okulimba by mistake so awo oddayo n'ofukamira Mukama Katonda wansonyiwa kubanga nakoze naye waliwo ekibi ekigenderere n'okisuubiza ku nnaku n'osuubiza ekibi n'okikola kigenderere. Kubanga Bayibuli egamba nti ebyesiitaza tebirema kubeerawo naye zibasanze ababireeta. N'agamba nti eyesiitaza omwana omuto waliwo ebyo bye tutagenda kusanyiyibwa. N'agamba nti omuntu bw'aba yeesiitaza omwana omuto kisaana bamusibe olubengo mu bulago bamusuule mu nnyanja. Waliwo ebibyo ebitagenda kusonyiyibwa ebibyo nebiddingana kubanga wategeera ekitangaala lwaki weesiibe mu bibi mbu kubanga kyakulya mbu kubanga oyagala bakulabe ettutumu oyagala ttutumu waliwo ebitagenda kusonyiyibwa. Newe neetonda ate kakati katugambe nti oli mwenzi leero oyenze
netonda ofukamira ne weetonda Bansonyiwa. oyenda nofukamira ne weetonda maama ne bwaba boosi akugoba ku mulimu obbye emitwalo gy'etaano boosi nsonyiwa naye luli nobba boosi nsonyiwa nga sigoba gwembwa genda mbwa kubanga toyina magezi kubanga katonda agaba mwoyo w'amagezi si kuddingana kibi katonda asonyiwa kituufu naye wembikola nga ngenderera kubanga bayibuli egamba tukole tutya tukole ekibi ekisa kyeyongerenga nedda bannange abanayuganda musirise nnyo mulimu abalokole abakulu abatusooka mu bulokole abatambuza ekintu kino balaba ensobi zikolebwa tebayita na muntu ku mukansolinga kubanga buli omu avuga motoka ye ne bwalaba drive oweri avuga bubi tasobola mugamba ko drive munnange ovuga bubi motoka jukira bw'aba atomeza gwevuga bulungi eyiyo gwevuga bulungi eyiyo jukira bw'anaakola akabenje naawe ayinza okukutwaliramu kubanga waliwo the lost book of Enoka egamba nti mu ggulu eryokusatu Enoka bwe yagenda mu ggulu eryokusatu mwe yasanga abasumba abaakola ebyobujeemu bannabbi abatume ababuulizi b'enjiri baali eyo ekkomero lyabo liryeri mbwe yasanga agasajja gaali gaddugala galinga enziru ne bamuyita ne bagamba Enoka bw'oba ogenda mu ggulu tugambe katonda atusonyiwe Enoka ne yeebuuza n'agamba kati mwe bensanze mu ggulu abatuukirivu bwe yabuuza bamalayika n'agamba bano bajeemera katonda yensonga lwaki baasibibwa wano kyekyo byebyo ebigambo bya musumba Robert mpoziko ng'alina akatalekeka kansooke muzeemu tusisinkane mu kitundu ekiddako wekumire ku kyano kuno kwennyini nkyali ne musumba Robert sigenda muviirako musumba soko oba siibule oba olina n'akatalekeka okabagambe ebirungi biggwa byokya ndina akatalekeka ke njagala kugamba balokole nti balokole bannange gwe tugoberera kitangaala so bw'oba omulembe guno gwe tuli mu 1000 gwakutegeera katonda dema kusoma busomi bayibuli n'ogiddingana n'osulujezisa emitwetwe tegeera katonda yaani tegeera ekigambo kya katonda ate tegeera nti ogoberera otya katonda ojja kulaba ekitangaala mu bulamu bwo ebintu bijja kukyusibwa mukama katonda abampeera omukisa nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert enamba yange yesimba oba onjagadde oyinza okuba olina obuzibu oyagala kusabirwa 0756550966 amanya nsigadde tusingwire Mirembe Robert mukama katonda abawa omukisa bye ninako ovunula ebirooto yes mbivunula amina kati oyo musumba Robert enamba ye kweri kuno ku screen tugenda kuba tugikuteerako amanya nze Stone M tusinkane mu video eddako subscribinga akumata kumira mpeera waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki